Okyali mulabe mulungi mukwano gwange kubanga gokyatudde mu ntebe yo mu dduuka lyo yonna osinzidde okubeera ng'ondaba atembere nga nkuleetera akaseera kano abasinga ke mba mulindiridde ak'okuwa obujulizi. Gwe mukwano gwange ndaba bw'oba ng'obadde otaatagana oyimuka bw'otuula naye nga wandiyagadde okubeera ng'okeeyongeza osobola ogenda ku page za Spark TV eza Facebook tubeerayo nnyo ate nga testimony eno tugikuleetera mu bujjuvu bwayo. Mukwano gwange ate wano nzikiriza mbeere nga nkwanjulira omukyala gwe nnina emabbali wange si mupya nnyo mu maaso go naye olunaku olwaleero bigenda kwawukanamu agenda kuwa bujulizi. Nzikiriza tubeere nga ate twaniriza omukyala Flash Love. Tukwaniriza nnyo ku program Nungamya. Nange nsanyusa okubeerako. Weebale kulabika bulungi. Kitiibwa kya Mukama. Baselebo bakale ba public figures mukikola mutya okubeera nga mwekuumira ku mutindo kubanga recently nakalabako video yemu nga otezeeko ka weight naye ate kati ndaba kyekyo. Why? Gwokola ki? Okulabika bw'otyo. Sooka ombuulire. Nze nsaba nensiiba kyenkolera ddala. Nange nsaba nensiiba. Nsaba wayongera ate okubeera nga weeyanjulira omulabi wa Spark TV atulaba. Abalabi ba Spark TV mwasibe mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi. Nze ndi bulungi siina tabu yadde. Amanya gaffe amatuufu ffe baani? Amanya ze Sharon Flavia Nantambi nga neddira Njovu. Weddira Njovu? Oli mukyala Muganda? Nnyo. Tutambulemu ng'omukyala Omuganda w'atambula. Kaibe byangu nnyo. Tongamba tuyimuke tuyite wano. Iyi otali kutambula ng'Omuganda byangu nnyo ebyo. Nantambi Sharon Flavia muwala wa mwami Galabuzi Ronald atudde wali e Bulenga ng'era ndi muwala wa mukyala Namagembe Florence atudde wali e Kakiri muzzukulu wa Kanywa Mugule Ssegujja Ewabulenzi Luweero abo nkomye ddala butuufu obimanyi obimukala omanyimanyiiko naye mbimanyi nina ab'omutuba naye ng'onsanze ku kiro amaze okulya. Omwami ali atya ne baby? Baby ali bulungi talina buzibu yadde. Ate oli gwe nsobola okubuuza ali atya? Bonna bali bulungi. Obulamu bwo kiraga nti obutwala nga buli somehow private tokola stunts ng'abayimbi abalala abali mu limelight kye bakola lwaki kiri bwe kityo? Nze ndowooza Katonda wange gwe nsinza asobola okumpisaawo nga sikoze stunts. Ekyo kye mbadde nnindirira okuŋŋamba. Katonda wange gwe nsinza mwesiga ajja kumpisaawo ne watali stunts. Amiina. Gweno omuyimbi ali eyo ye answer gye mbadde nsuubira okuva mu mukyalo ono ddala omuyimbi gwali eyo stunts zikooya naye bw'otunulira Katonda n'omuleka n'akivuga omukyalo ono alina hit e Kampala ani atabumanye. Nzikiriza ate mu kaseera kano tubeere nga tweyongerayo mu bujulizi obw'olunaku olwaleero. Olina obujulizi bw'obulamu bwo? Nina obujulizi era bwe ngamba bukuwa nja kutoolako butozi. Gabanako naffe obujulizi obumu ku obwo bw'olina. Obujulizi obusooka kasooke ntuule na bulungi bane neebaza Mukama tebibadde byangu. Obujulizi bwe ngenda okwogerako bwali bwa mubutaawo saali muto nnyo kuba nali ntegeera nali mu senior two ndowooza ennyumba yaffe bwe yajja lwali lumu lwakyanga ennaku endala tuwoza engoye nga bulijjo. Mukwoza engoye waliwo kazini wange ng'atugamba engoye zonna muziyingiza ezikaze abaana nga bayingiza ngoye obutakutwala wala twali n'essomero abaliyita Nansana Miracle School nga liri awo mu Nansana. So abaana tulina ne boarding tusula n'abaana ba boarding abawala nyumba yemwe ey'ewaka ng'omanya essomero nga terinaba kubuuminga nnyo kati munaye kazini waffe oyo ng'atugamba tuyingize engoye mukuyingiza engoye nga takuma akabiriiti tayokyezza ngoye. Olwo mami aliwa obadde? Mami aliwa bweru amaliriza kwoza kati ze zaali zitannayanikibwa zo tezaavaayo naye zisigadde zaali already zikoze ki zaanikibwa ku waya nga ziyingidde omwana akuma akabiriiti n'ayokya ennyumba nejja tuli munda nze bato bange ababiri ne jjajja wange waali omusota gwamulumye kitegeera ffenna tuli awo tuba tuli awo mutwe waffe muli bato jjajja ali vulnerable kubanga yali akoseddwa. Thank you. Naye nga bali bo baali bato nnyo baali like 5 years
nga nze mukulu aliwo kuba nali musinya tunali mukulu kyemyaka sijjukira kuba nyiza okwonoona ne mumbala kati kati so ne tukola ki omuto waffe agambe labayo kateni eriko omuliro tugenda tulabe kumbe tuli mu nnyumba ejja twali tumanyi oba ebbugumu livuddewa kumbe tuli mu nnyumba ejja tulina okulwana tukubye endu tulina okulwana jjajja afulume ennyumba omusota gwamulumya ekigere kizimba ekiti banene tufuluma naye neebaza Mukama nti wadde ennyumba yajja temuli muntu nagwo yafa era ennyumba bwe yajja bakubira fire brigade naye nga bw'omanyi yalwawo otuuka yafuna obuzibu mu kkubo ne basindika endala mu kusindika endala ab'okukyalo bagezaako okutaasa naye byagaana era ekintu ekyatusigala ndowooza kaali kadomola k'amazzi ga kunywa kuwako kaali kasaanikire bulungi naye mu process eyo abantu banoonyanga mami balaba ali ku kimukazi wattu ebintu bye okitegeera manyi kitegeeza oli maama single mother afuddeyo ku baana be gwalabirira buli kimu okoze essomero lyo naye ate amaanyi go ebiwandiiko by'abaana obadde oli nabyo mu nnyumba jjukira office yakibawo togyesiga ogamba bwejja otadde mu nnyumba ate ennyumba yeeyide instead okitegeera so mama wange bambi bamunoonya bala madamu yaaliwa nga muyita madamu yaaliwa okutuuka ku madamu gwe bamanyi nti alayika akaaba oba azirise rozirika ng'ali kuwebale Yesu ne bamugamba madamu kiki agamba bannange Mukama alina ensonga lwaki biyidde kasita obulamu tebugenze ng'alina essuubi nti Katonda amanyi lwaki akikkiriza kibeerewo ng'amanyi nti Katonda ye amanyi lwaki kibaddewo amanyi Katonda alina ensonga lwaki kibaddewo ate mu byonna amwebaza nti nno temuli muntu ayidde kubanga era yagataka nkoledde ebirungi ngano bwakuba n'engalo kati bambi jjajja n'alowooza mama mwana we abadde atya kumbe maama wange yakkiriza naye nalaba Katonda ekiseera ekyo ennyumba yajja nga tetulina wetudda ne tutuula buli kimu kiyidde engoye ziyidde buli kimu kiyidde tetulina yetugenda tutandikira naye ate essomero twalizimba lyakabawo olwo gwe nga omwana Yesu okuze ne mami ye mami alina essuubi mu ye gwe mu kaseera ako ku myaka gye walimu kiki ekyajja mu birowoozo byo tukkirize tugaane ku myaka gyange nali sirina kukkirizanga kwa mami kuba okukkiriza kwa mami kyekunyambyeko kunshepinza okuba nti nzikiririza mu Katonda paka kati kuba buli wenzijjukira ebintu ebyo mami byayisengamu ayise mbintu ebyo naye nasigala nga gamba Katonda ye Katonda gwe manyi ali omu ali waggulu kubanga yatuyisa mu nsonga eyo omanye ennaku gy'omanyi olwanye n'abaana bo buli kimu okirwaniridde all of a sudden omwana ayokya ennyumba yo omwana gwe twogerako yali cousin sister muli baana bato wankimanyi nti muyinza okudevelopinga something okubeera nga ayokyeza ebintu byammwe ne mami naye oluusi namunyigiramuko naye cousin sister mami era yabagana bali bagala mukuba abantu ku kyalo n'abagamba no temumukuba mumuleke osanga sitaani yakozesezza oyo okukola kineeno era n'essaawa zino my cousin sister twogera ffe tetwakipiga that bias because mama waffe yatukuza atulaga okunyiiga si kulungi okunyiigira ebbanga eddene okitegeera era ffe tukuze tukimanyi kimu osonyiwa era kyovula abantu abamu bali baga gwe weefuula nnyo wa soft heart osonyiwa mangu nga nze ne bwonkola ki nsonyiwa n'ekivaako ne bwoba onkoze ekintu ng'osaana okukola ki naye nga nakiyigira kwani ku maama wange oyo kubanga yali mukkiriza omwana oyo bamutuuka bamubuuza lwaki yayokyezza ennyumba paka kati mwana muwala tamanyi nsonga yaki yayokya ennyumba ne bw'omubuuza oddamu tajja kugamba nsonga eyo naye ffe wano kyendabamu kyekiriwa Katonda asobola okusalawo okugezesa alabe faith yeyimiridde etyo yatugezesa kwokugezesa kwali kw'amaanyi kuba ovanga ku mutu nga tomanyi wodda n'ennyumba gye mwokyezza si yammwe wabula mupangisa mpangise omugagga mulina okunnyonnyola omugagga ennyumba jjukira teyidde katono eyidde nti esaana kukuba wansi egwe wemugibeeramu ejja kutta abantu okitegeera naye Mukama yakituyisaamu twakkiriza kale bamange yasinga okuba omukkiriza ffe twali tukaaba ngoye zaffe ziyidde
twalina omukolo ogenda kwanjula tetugenze okitegeera nga omanyi omwana omuto onyiiga naye twebaza Mukama nti bambi mami yateekawo essuubi leko yali akkiriza mami yateekawo essuubi omanyi okuba n'atulaga nti mumanyi mugenda kubeerawo tugenda kudda wali mu kabaawo mugendo ssula kati olwo ennyumba emaze okujja mami aleeta ate amagezi amalala nti amagezi amalala tugenda beera mu kabaawo twalina classes nga za mbaawo ye making sure nti embaawo ezo zetukwata kubemu amasuuka agaali gasigadde ku waya twebake Mukama wayamba abazira kisa ne bajja ab'oku church waliwo church eyo bagiyitanga Nansana Miracle Center mami bamwe yajja Nansana Miracle School bambi ne bajja waliwo omukyala rest in peace bamuyita mukyala Bigirwa era abeereyo Nansana bambi ne baleeta ebintu ma blanketi mifalisa abamu sibajjukira bayinza okundaba ne bagamba omwana oyo tatujjukidde bantu b'e Nansana batuulaga omukwano bambi batuleetera ebintu batuggyeko ennaku netusanyuka naye manyi kye kitegeeza okubanga mbadde mu nnyumba mugenda sula mu mbaawo karuumu kamu kati mutandikidde nga bali ku zero muzeeyo ku zero temulina kidda mu maaso naye mami ng'akulaga ye ali very happy kubanzijukira waliwo n'omuntu omu yajja mu kabaawo nga bw'oyingira munda ogambe eno ndi mu nnyumba bw'ofuluma ebweru omanye nti oli mu kabaawo nga mami anti ya designinga muli era omuntu yakyala n'agamba Madam, neewaawo wasinga neewangu okunyirira naye nga bambi alina ennyumba katwalabanga obafa ali mu kutujevu like okutujeregerera mpola mpola naye nga fa abakiraba ye mami nga ali strong talina buzibu ye alaba buli omukyayogera kyasaana okwogera so twebaza Mukama nti mama waffe oba yayingira mu mama waffe n'amufuula ekyokulabirako gye tuli okitegeera obeerewo omuntu omu n'agamba mutono alina obugumiikiriza naye nga bwava kwani ku kisa kye yateeka mu mama waffe okitegeera n'atuyisaawo nyumba nejja tewali ayidde twabeera mu mbaawo nga wansi ttaka tutaddewo obuteesi kapeti naye emyaka ena gye twasulamu emyaka egyena kiki kyojjukira ekyasinga okubeera nga kibanyigiriza okusingawo ku byonna bye muyisemu ennyumba eyidde mugivuddemu ate muzze mu kabaawo ekisooka mubadde musula mwekka muyina ekisenge kyammwe mama we ayina ekikye mutuuse nga kati muyina okusula ewantu wamu mwena muyina okusula ewantu wamu kipi ekyo yesu ayire tunakula nti bannaye I need private life naye mulaba obulamu bukyukidde ddala okitegeera kuba mukuze temukiriimu ekyo Mukama abadde abayambe nti mama abadde single mother bataatobye n'abafuula ab'amaanyi naye kati tutuuse awo hari challenge yaddako tuwafulumamuko katono omanyi okufuluma nga tutambudde mujjukira kaali kabaawo nga n'enzigi za mbaawo twasanga ennyumba era eri mu kujja akabaawo kali mu kujja nitwanguwa yanguwawo Mukama n'atuyamba naye tajjiira ddala nitugaba nnaani eyayo kyaluli akomyewaayo kyezza so okusoomozebwa nolanga kubadde kungi okitegeera naye so akyerabira obulamu bwange bwonna kubanga nkubamu ekifaananyi ne ŋŋamba singa twajjira mu nnyumba eyo kati singa tuli bagenzi bwekiri yali Katonda bataasa ne mutajja yes kati my sister yali mu nnyumba naffe omu yafa she's late right now naye yabeerawo kebbange nga tumaze okukola kuba teyagenda okufa nga tumaze n'okuzimba naye nagamba ne nga Katonda wa buyinza teyamuleka kufiira mu muliro ogwo wabula n'alinda ajjanjabweko at least ko kogwo omuliro kyandibadde kinene but we thank God. Amen. Mukaseera ako nga muli mu kabaawo ebintu by'abaana byali biyidde bwekiri abaana abawala be mwali musula nabo olwo ate eyembeera mami ye agikwasaganya atya oba mmwe ng'abaali abaana waliwo omukyala awo bamuyitanga Naalongo yasooka n'atuwaako room tusooke tusuzeemu abaana for a meantime naye taamu eyo bwe yaggwa ne basulamu taamu emu taamu bwe yaggwa mami n'aga abaana bano kabagira baddeeka kuba yalina eri fiya okitegeera yalina eri fiya abaana baabendi baali bafiiridde muki mu room kyali kinene nnyo saabaana ne bakola ki ne bagenda ne babeera mu dde ne tusooka ne tusigazaako abalenzi kuba bo baali basula wanjawulo mwe nga musoma mwakontinuwinga mukyagenda ku ssomero twakontinua tugenda ku ssomero ne mbeera mu secondary nga nze ku ssomero
nalina bakazini bange nga bo balina ennyumba baneiba baffe nga bo balina ennyumba naye nga mukwano balina okutegeeza buli omu ku kyalo nti tusula mu mbaawo naye nebaza Mukama olw'okuba mamange yandaga nti you have to be proud of what you have. Nze natuukanga ku ssomero nga nsobola n'oleeta mukwano gwange waka nga ndi very okay tubeerawo mu kabaawo nga ne bw'okyogera ng'oli akira n'agamba leero abo sha bali mu kabaawo tebalina yadde ne TV tebalina ki naye nga tekikuluma ng'ogamba kimu twali tubaddeko nayo ng'omutima gwaffe mumativu nekyo nna nkivuga nkizaawa abazadde baffe mamulina otulage ekkuba eggolokofu okitegeera singa mamange yandaga nti sitaani mwe tulina okujja essanyu singa mwe ndijja okitegeera naate nessanyu lya sitaani teriwangaala okitegeera essaawa zino eno ze nkugamba Katonda ayimiridde nange mu buli kimu era nze njagala omuntu akereko ku makya ng'ambe eti munnange wano we wakuyisizaawo tewali ayinawo sinnatuuka gye ndaga naye we nnaakatuuka abadde Katonda kati nno tudde ate wali we tubadde tuli nti mumaliriza nga bw'ogambye sisita wo mu kaseera ako afudde naye teyajjira mu muliro ateyajjira mu muliro sisita nge yarwala era nga mukyali mu olwo tuvudde mu kabaawo tuzimbye kuba 4 years ezo twabizimalamu naye Mukama nayamba mamange mukozi nnyo ayagala okuba obulungi ate amanyi okuba obulungi nina kwetobera nze nganze mamange yatoba paka we yazimba ennyumba era we yazimba mugana ffe bambi yafa alabye ku nnyumba naye kinoma nti teyalaba ssanyu ddala naye alisiko yafa alabye nti terese baganda embeera ekyuseemu ne mutuuka mu nnyumba mami gyazimbye essanyu lyali awo nga tetusobola kikkiriza tuse mu nnyumba tuyingiza amasannyalaze buli kimu yakikola ku speed kuga obulamu ne buddamu ne butambulira ddala ng'abaali batuvumanga akabaawo wakati essaawa zino yasulanga mu kabaawo nze ndi ku Spark TV ntudde amiina okitegeera n'abatandika okwogera nti banne wa mu kabaawo biki kati takyasaana okukwogera ko tamanyi wensula essaawa zino okitegeera nasulanga mu mbaawo ne mami eyasulanga mu mbaawo essaawa zino ali mu nnyumba yiye okitegeera so Mukama Katonda alina engeri gyatusasulamu obulungi abamwesiga tatuyiwa tabaswaza amina mukwano gwange tukyagenda nno mu maaso n'obujulizi naye nga nsuubira nti nga wewawulidde Flash Love yagambye obujulizi bwo bungi tukyalina n'obulala tetunaba kuvaako naye nga twebaza Katonda era tutumirako mami olwoko ekkubo lyabalaga eryali ettuufu tukula nga abazadde batulaga amakubo ag'enjawulo era singa alina ekifaananyi kyakyo yabalaga nzikiriza nti kyemwandigendedemu for some time so abazadde baffe tubeebaza mmwe abatuteeka mu kkubo ne mutulaga nti Katonda ye buli kimu mu nsi eno kirina we kituyisa ate kituyamba nnyo bujulizi ki obulala ate bw'olina oba obulamu bwo nga ye waŋŋambye nti bungi oba otandise kubugwayo obujulizi nina bungi ddala ddala naye nebaza Mukama olwa industry gye ndimu mwebaza okuba nti tandese kuwaba kyekisinga obukulu kuba bangi simanyi oba naye bw'oli naye bangi abatujajinga by the way bangi abatujajinga nokera ku makya n'ogamba Flash oyo engeri gyayimba music oyo tamanyi Katonda naye nebaza Mukama nti eriyo abantu abatatujajinga okitegeera ate nebaza Mukama nti waliwo amakanisa agatukkiriza okubanga we tuli okitegeera natakujajinga naye kuba Katonda yejaji omutuufu naye Mukama mbeereddewo mujja neeno owulira abaana bye batobye ng'ekyamazima Flash wabe tabitobye okitegeera mbadde omuntu gwe Mukama gwayisizaawo okitegeera nze Mukama nnyambye nti sikeerangako ku makya ne ŋŋamba bane nnoonya maneja ndi bubi nnyo nnoonya maneja kutandikira mu lugendo lwange mu Ebonies Mukama yabaddewo yatema ekkubo maneja ne yeereta yekka nga yakwetaaga nga tonoonyeza ate nga kutandikira mu Ebonies nagenda ku auditions kuba nasookera mu Ebonies nagenda ku auditions nga beetaaga abawala 2 n'abalenzi 2 nga abawala bangi n'abalenzi bangi nga mmanyi Ebonies yabeeru bokka nga mmanyiza omuddugavu tolinaawo kifo sirinaawo kifo era ne tugenda ku auditions ne mukwano gwange Nambiru Road naye we twagenda mu bonna abaaliwo abaayimba abaana abalungi okuzaama ate nga baali balina amaloboozi
era nze ne mukwano gwange namubiru Ruth febe balonda olo flash wawe mukaseera ako ogenda ofaanana otya embeera manyi nti eyinza oba yali tennabakutereera bulungi ngera okutegeeza nalina wivu yange maze emyezi gyayejja esatu ale synthetic ogimanyi myezi esatu ekaddiye ekitandise n'okuzimbuluka kiri ku mutwe enjala twesiga Cutex mangu awo kati jjukira waba takaze n'omukono oba ku kintu ayina engeri gyakola gyafuukamu nyambadde akateteyi ka yero bami nga nninganga wakyalo ddala ya era waliwo baali bantraininga before nga sinatuukayo eri natuuka wali eri tutuuka mu auditions okuyimba nayimba nga nnengera mukama wange gwenyimbira ng'alinga atandiiko takuba ngalo tareactinga nenga nze wano tebampadde sinze kaddugavu kave wano naye bannange mukama simanyi gye yava era nembeera omukuza chosen ones nze ngamba badde Katonda kuba baana baali bayimba abaana nga balungi baana balina amafiga ne balonda nze ka flash kaabwe okitegeera by then nga sinana natandika kweyita flash nga neyita Flavia ne banga nerinnya la stage kyusamu oleteyo okulinnya eritiisa ogenda yoro tewali nervous interview ezo oba olusi screen test zituletera okukuba emitima osula teweebase osabira kimu bukeere anyongera okutegeeza ne kumakya tetwanaaba nga tugenda jukira Ebonies baatugamba eriyo erina ekifaananyi kyayo kirala baatugamba mu Ebonies tomala gakolaki gagendayo tutidde otuuse mu venue mwogeno kolera auditions Dr. Bossali wali mukyala Fauzia okitegeera abanene bonna bali wali omanyi kye kibayita annayimirira nti n'amagulu ne geesiba nayimba nyimiridde ti nga seenyeenya sikola kinaye nga ekintiisa kiri kimu abakulu abo kati ngenda okulanga bakuba engalo nga mmaliriza nga ne boss mwali akuba engalo boss teyakuba boss yasirika ne ngamba bannange ze bangobye naakajja naye munnange netuyitawo mukama natuyamba netuyitawo sibo nenfuuka omuyimbi w'Ebonies kiwulikika kita mu kaseera ako ng'oyisoera bakutegeeza ddi ng'omaze kuddayokko waka nono tebantwala na bbanga ddene bagamba abalala ne babagamba mugende katujja bakubira amasimu mwali bameka mu room mwali muzokola interview abalinga 3 mu baana simanyi bulungi naye twali bangi kati ffe batulonzeeko ababiri abawala n'abalenzi babiri bagamba amwe mugende tugenda bakubira kati bajja gwe naawe muyimbi ebyo tetubitegedde mujje musoke kumbe ffe balonze tutuuka muda baterake kuki live band tuyimbe sima nko ku live band yes mbadde nyitendereza nenga bino nti yimba luyimba nga simanyi tugenda yimba oyimba bulungi naye ekizibu okolamu ng'oweekyalo nakituufu nga nange nkiraba nkolamu gati ng'oweekyalo niwe mpola mpola nemutandikiraawo kasa nayimba live awe twatandikira nga tonna bakubanga ogamye nti nali nnyimba wali oyimba mu church kuba bayimbe basinga nda batandikira mu church nali nyimbako mu church naye lumu nali mu church emu eyo yali nansa neyo namita Pastor Nyanzi nga njagala nnyo nina kayimba kanga ka gospel kenakola akamu bwe kati naye ndeeta obulala nakayimba kanga ka gospel akamu bwe kati nga nakayimba manyi lecturer wange Mr. Mugwanya yakampandiikira Mugwanya Ronald ali ku Buganda Royal yakawandika naye mba nkayimba pastor wange nakagala nnyo oyo yali mukwano gwange bapita Pastor Nyanzi nangamba jangu nga bambi ayagala buli wabalaga nga ntwala buli wabagenda obulira enjiri nga nno sooka wonkayimbe naye nga live band nga live wemba nyimba ku live eddoboozi liba lya wansi nga negwe ku CD wayimba bulungi nga neetya kati awo nenvaawo we nali Emmengo Dr. Tina akola church kati nga tugera ne tutendereza ne Nambiru nga ffe batendereza n'abasinza sseba abali wali atuyimbira ddala jjukira nze nebaza Mukama ekintu kimu yampa feva nti omuntu abantu banjagala yali yampa feva nga abantu banjagala kati nina n'omwami bamuyita Mugabi David mwami Mugabi David oyo yanzikiririzaamu si muntu mukulu nti mukulu naye yanzikiririzaamu era nina n'oluyimba Rena Backing oba oluwulira mu loboozi gange mwegali gw'amaanyi omukono gwe gw'amaanyi olwo
kati na backing oluyimba olwo naye ng'agamba kimu gwa kyasinze okuyimba e Kampala naye sina kayimba n'akamu ansudiya busudiya gwa kyasinze okuyimba e Kampala waniino nga buli gwayita amugamba nina omwana ayimba era buli wandaba ku TV ye muntu asobola okubeera n'agamba Flash I'm proud of you banange Mugabi David yanzikirizaamu nnyo era ndowooza naye bwe muli mukyaza wano ne mubuuza ku Flash ali bagamba nti bambi he's a very good guy ali talented naye yansportinga ne ngamba okay era ye bwe nateekera ku machanala bolimba lange ku TV yangamba nali manyi one time oyina okubaako because oyimba bulungi nenga abayimbi bangi amina okuva mu kaseera ko ova mu church kati odda mu kuyimbira mu gundi gye wali ate mu Ebons gye wali ojoyininze tekyaku challenge nga muko oba gwe wali okirina mu ndowooza yo nti wendivaayo nga nnyimba saagala mainly kuyimba gospel njagala oba ngambe oba ntabike simanyi gospel nali mwagala kuba nkuze ndi mu church okitegeera nze worship house church yange niwe mbeera wa era niwe mbasisabye online sivaako naye nze nakula manyi nti Katonda gyali era nga njagala okuyimbira Katonda naye ekyobuyimbi tekyandiimu nnyo nnyo tinja kuba omuyimbi though bwe nagenda mu Ebonies nalaba nti kitegeeza nsobola okuyimba sooka okutandika okugamba kanyimbe kati nefuna n'abantu abangamba yo osobola oyimba nyimbi awo jukira nasokera mu copyright oyimba nyimba zitali zizo paka we nayimba ezange ne sinti oba nti nali njagala mbeere wano specifically nekyo namala ozzuula kiri kimu ne bw'oyimba secular kasita oba nga Katonda wo mumanyi kyekikulu ekisinga kisinga kumanya Katonda wo yes kubanga n'abayimbi ba secular bangi nga sebo babelieve n'okusinga aba gospel era abayimbi ba gospel osigenda agendawo nnyo naye ate obulamu bwo bukyuka butya olwo Katonda amaze okuviirayo nkiyita kuviirayo kubanga wali ogudde ku kintu kaŋŋamba ekigenda okukyusa obulamu bwo obulamu bwo bwakyuka butya mu kaseera ako ekisooka mu byonna mu Ebonies nalinnya ennyonyi Yes, sisuubira. Ngo ogenda wa? America. Oshegera. Bantu balinnya nyonyi munenga agenda ko wali eri Kenya. Oshegera. Nze nagenda mu America. Zona states ne bazinambuza. Oshegera. Dubai. Oshegera nagenda natambula buli wamu. Ne baza mukama olwekyo. Banja abali babaddemu ebbanga. Nga tebatambulanga. Ne flash waabwe. Flash waabwe. Nzaani omukadugala waabwe nali By the way, nebaza ne mukama omanyi nga ndi mu Ebonies binje byabaawe ebimu osobola bijjukira bitabijjukira. Amanyi omwami oku kamera mwami Kikere yanzikirizaamu nnyo nga njagala era akayimba kange omunaamu ka plays aka gospel yali agala tukakwate ne video by the way. Okay. Ko ye kandeete kamera tukakwate video. Teyagamba mukole kolabo muyimbe babiri. Ebyokuyimba tubireke kubanga tajja bisobola naye ye kyeyesiga amanyi kamera okitegeera nagamba tukakwate video akayimba kano kalungi nnyo kuba muntu sebo wa Katonda wadde naye muntu wa Katonda ebyaddala kati ng'agujeyo kamera bakakola ebifaananyi ebipya ku VCL bakoze ebifaananyi ebipya birungi by'abantu banjawulo omwana ng'aleeta kamera nfirimingira ewapya ewatannafirimingibwa munene wa kampuni anti baali bamusse yewadde yakukkiririzaamu yewadde yanfiiridde anti baali bamusse bamusanguza waaka omanyi okubanga ofirimiza ebintu biwedde nzigyeyo ekiteeteyi kyange ekyakabi okitegeera tukoze video bamudiritingisa bijjeeko kati bijjeeko bambi buli wezijjukira buli wempuliriza akayimba ako nzijjukira that incident kubanga omanyi bambi omuntu okukkiririzaamu nga yamanyi kisobola akayimba kano tukashuutinga kasobola okukuba naye mukwana era ndowooza leero oba anaakakuba atya simanyi mukama abadde mulungi kyensobola okugamba byonna kuba kati baŋŋaananga okushuutingira mu bifo ebimu ne kati nsobola oshuutingira wenjagala okitegeera naye ngamba kali njagala shuutingira room ya Serena ani agenda okuŋŋaana oyo ne Flash Love olunaku olwaliro mukwano gwange gwe nkuleetedde ng'akuwa
ku bujulizi bwe obujulizi bubadde bungi sijja gamba na bwa mirundi ebiri kuba mu mboozi zanyumya olaba nti mulimu obujulizi obw'enjawulo gwe nno omuwala aliyo tewenyooma ofaanana otya oyambala otya Katonda nga gwe gwataddeko feva abalala bonna bajja kujja nga banyirira abalala bonna bajja kujja nga bali batya naye balondemu gw'omu Katonda akufuula ekyo teyakuteekera okubeera nga oba olunaku lumu toggwamu ssuubi yongera okusaba ate nga bw'okolerera ekyo kyoyagala okuba mu bigambo ebisembayo nsaba obeere ng'oyogerako eri omuntu eyabadde atwegasseeko olunaku olwaleero. First of all, Spark TV mwebale kunkyazaako mu programu ng'eno abamu bayinza okugamba oyo muyimbi wa secular tetujja mukyaza naye mwebale butajajinga abantu mwebale tukyaza kuba na right Bible verse mu bulamu bwo. Yeah. Eriweeyo. Eriweeyo. Job 22:28. Okay. Onoolagiranga ekigambo ne kinywerera n'omusana buli akiranga amakubo go. Nze nesiga akamwa kano kakola bingi kasobola okulagula kasobola okukola kyonna kyonna so omuntu ali akamwa kakozese bulungi nze nkikkiriza kankoledde ebyamagero era kwonoonye bingi ositegeera so omuntu atulaba ali eyo naddala abazadde bambi mbasaba abaana bamwe mbatwalire mu ddiini Katonda ono mulungi okugoberera omwana omutwalire mu ddiini kale ye kaakule awabe naye nga ye agamba maama yakola ki yansomesa nandaga ekkuba ettuufu era nze saako wakobaza omukyala Namagembe Florence kwagala nnyo maama wange webale byonna. Amina. Olunaku olwaleero ne mukyala Flash Love era okiraba mu bigambo byayogedde nja kikujjukiza nti omwami amulina ne bebi we balina omukisa munene nnyo omukyala amanyi Katonda ye mukyala omuntu yenna gwe yandeetaza okubeera naye mu bulamu bwenzikiriza ate wano neme kwongerako bigambo bingi naye nkongereyo mu motivational preaching tovaawo.